بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أتينا الله تبارك وتعالى ننجي متينا مجفو أغتالين بكينيف تملا جنيرا الله السبيغا نيمين بكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقامت: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ساكتما agambo mbakawe okumusindika kuyamusindika jetuli ensonga yagamba nti okujjako nga kyakusaasira eri ebitonde. Atulamira Allah mu Qur'an aya ez'enjawulo, aleeta essanyu ery'enkomeredde eri omuddu lyagenda okufuna nga asinkaganye Allah okutuuka ewa Allah nga yagoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamaama baddeyo batunuulire enfumbiza gye bafumbiza mu bawala baabwe. Embaga ya muwalawo okakasa omubaka ali asobola ogituulako okumala eddakiika 5. Embaga yo ng'abeewamwe bonna bettafaka ne bagaa nti bakujja wano okujjako nga omuyimbi yakukimye mu nju. Tunuulire enkomekkereza gye batukomekkereza mu kutuziika bayimaamu bano nga batusa mu ntaana bagamba nti bisimillahi wa ala milat rasulullah. Obujulizi obufaanana bwe butyo bagamba nti omuddo ono gw'oteekayo Allah mu linnya lyo, omuddo ono tumussa mu ntaana naye nga tumuziikidde ku nkola ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okakasa kwoli Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waman yushaqiqi rasul, yenna anaabuusabuusa mu mubaka anayawukana ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, ng'amaze okunnyonnyola obulungamu bw'ayagala otambulyeko okudda ewa Allah nga akusiimye n'obwawukanako, n'agamba nti weyattabi' ghayra sabili almu'minin, oba n'okwata ekkubo eritali liri abaalungamira ku bulungamu bwe yajja nabo lye baakwata. Allah yagamba nti nuwallihi ma tawalla, mukyala gwe yagamba nti Allah agenda kutwaliriza n'obulamu bw'owulira bw'oyagala. Era abaana bammwe abawala bafaanana baani? Olabamukko mu nnyambala y'okufaanana Aisha, bw'otunawo nti mutabani wo. Olabamu okufaanana Abubakar, omulabamu embeera za Umar. Abaffe era abavubuka tufaanana baani? Agambe nti n'otagoberera bali abaalungamira ku bulungamu bwe. Allah yagamba nti nuwallihi ma tawalla, agenda kutwaliriza n'obulamu bw'abayimbi bw'owulira bw'oyagala. Naye n'alaga enkomerero y'obwogenda okufaanana, yagamba nti wanusulihi jahannam wasaat masira, mpaka mulio jahannama. Yagamba nti budde obusinga okuba obubi
Allah aleeta embeera y'abantu b'omuliro ezimu ku mbeera z'abantu b'omuliro yagamba nti qut'at lahum thiyam min nar bagenda bakolera engoye jiribaabu makanzu punjabbi mpali na saati nga Allah abikoze mu manda ga mu jahannam olaba ekikaaya kyo gye kiri qiyama mutabani wo muwalawo abavubuka tebigenda kukomaawo n'agamba nti yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim oluvannyuma Allah alagire tebakoma ku ngoye ziri ez'omanda ga mu jahannama yagamba nti oluvannyuma agenda kulagira bayiye olwejje lw'amazzi mu byenyi byabwe wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashku alwujuh bagenda kubeera muliro nga bawankawanka kunywa ekyokunywa kyabwe Allah aleeta embeera ebyokunywa byanjawulo naye bimu ku byokunywa bibagenda okunywa yagamba nti bagenda baleetera olwejje lw'amazzi naye omuddu ono bahali tafasiri bagamba nti ku aya eyo Ibn Kathir yagamba nti ng'omuddu tannakwata kwekyawa kweyekyaye kunywa amazzi gookya akwate ekikopo kino kale kanywe olweda ali mu muliro amazzi gabaleese geeseze ng'agago yakawunga kalmuhli yashwi alwujuh ebbugumu eriva mu mazzi ligenda kubambulako olususu luno lwonna luyike mu jahannam toyinaayo kifo abaddu bagenda kujja ku qiyama ngagamba ya wailata laitani takhassu ma'a rasuli sabil akabakwawukana ku mubaka abakyala bafaanana baani bakyala b'abasiraamu bamaama ku mbaga batabuka embaga y'omwana wange teddibwamu mutugjeeko oludiini mutugjeeko abali munammwe mutuleke kati omwana wange kati byebizibu muwalawo byalina mu bufumbo teyali sunna mu kumuwasa teri amuloga tofunanga entegeera nti waliwo amulinnya mu bigere sibo bagamba sunna kasembaga eno yayonooneka muwala wagenda kukaaba amaziga mpaka ng'akoze tawuba eriwa gy'akoze ku mbaga ye yali kendongo nga ne vidiyo buli wakyaze waati abagenyi ng'ateekamu ka CD ne balaba ng'azina n'omusajja senga najja n'amugjayo eri gy'aba yeekwese katemba afaanana bw'ati ku mbaga Fatuma yeekwekawa ani yamugjayo nga nabbi amuwa Ali radiyallahu anhu tetubamanyi tuni obulimba obufaanana bwe buti ku mbaga muli baawa mutusanze mu lukiiko oluliwa emmere mwafumbye abaani eri emmanju abooluganda bakkiriza obusiraamu buno Allah atwagaza ensonga egikubbo ya ayuha alladhina amanu idkhulu fi silimi kaffa yingira obusiraamu buno obuggweremu bw'oba oyagala okusinkagana Allah nga musiimu gy'oli nga naawe osiimu musinkagana abange binkira mu busiraamu buno ddayo osuubulenga omubaka bwe yasuubula mukyala we atunda manda ku kyalo bakyala mutunda ebirengwa okakasa olimu esiimu otunda ng'omubaka bwe ya dumwayita mu katale k'e Madiina asanga omusajja eŋŋano ng'enkuba yagikubye yonna n'etoba naye nga yeddidde eŋŋano eno enkalu n'agenda ng'agimamirira kungulu ekulowooza nti bunno eŋŋano yonna nti nabbi n'ayisaamu olugalo bw'ati n'amala n'alugjayo ng'olugalo lubisi n'agamba nti man rashana falaysa minni yenna akkirira mu kutunda gwe lero otunda birengwa amanda g'otunda baga nti mugende wali ewa ajja tugundi oli ayina olaba obujulizi bwe bakulumika nabo mugende wa mukyala seeka mukyala w'omusiraamu oyo atunda amanda naye ng'akalebe k'amanda kennyini k'otunda katandikira wakati gwagamba hasani kakubemu wakati wano n'akagoomyamu n'otumbiza amanda nga gakoma waggulu abasinga bagulya mu mmotoka njagula wali ewa haaji ewanjati abeera eri mu mmotoka akulaba n'ekikaaya kyalaba mukyala musiraamu mwesimbu naye ng'amanda obummonde bw'omuguza bukoma wakati muwajje futaali osiibala mu bbanda abange tulowooza tugenda kutuuka tutya mu maaso ga Allah basahaba beetayiriranga omubaka nga buli kaseera bamubuuza nti owange omubaka kiki nnyinza okukola n'ennyingira ejjana dulluni ala amali yudkhilni aljanna mbulirayo omulimu nga singa naabanga okoze ejjana fere tunoonyaaki wali weetayiriddeko ko muwalimu ng'omubuuza ensonga zikuyingiza jjana nazikuwonya muliro gwa Allah nga baddu bwe tubeera mu ddalasa tubaamu tunyiize boogedde ku zambi lyokoze ate imaamu alabika yamugambye atugambe ogenda kwanga mudduwa kiba Allah ina abaddu awala beeyogerako
وإذا ذكر الله وحده سورة الزمر يقامت وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الله ويقرواكو أما كما متيكا قال الله وقسم وقنو كلا لا بدو أما تكيرز الله وتاقل الله أفنو كاير وكمتما أتموا نوى إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون بوغيركم الزنجي بمولا وكو تيفي تغينا نمتراويح وإناك الزنجي كولا وكو ساوى الزيري تراويح ويتاني كلا صلاة العشاء إفسامو لكزنجي نمولاو باو كمي تدكو بدا مسجو يناترو كدا حفصة نابا جنبوت فنوزو تسالو مسجي نمتاني كلا كواسيري نمدكم مغربي ishai Allah na yalaba kukatembo yugoba doliko abango okwesima kwa ummero kuli mu nsonga bbiri abaddu kunywerera ku Qur'ani na Sunna Qur'ani ne hadith wakawe wali okwesima kwa ummero dera abaddu otwawukanye ku bibiri ebyo Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde nga leero tuwangaira fi dhiqati al-azim tuwangala mbulamu muslimu okuba obwakanyigo asome na atasome seeka n'atali mukomu wali munatali asala n'atasaala buli omwaka abasukali alinye buli omwaka abasabbuuni ebbanga lye tunaamala nga tuvudde ku mateeka ga Allah bamaama muddeemu tulye bannyinaffe aveewo ng'ayambadde atya ng'okakasa olugoye olusinga okuba olwa waggulu ku mubiri gwe luli waggulu wa bisambi totya namulaga mu banno era bw'oyita mama Fatuma nti ajala omulabi enkozesa omwana oyo naye nga gwolaga mu banno omuddu w'omutuyaba oti owulira oyagala kusesema ennyambala gy'ayambadde yeesittaza buli gwayitako naye suubira ejjana mu maaso ga Allah yagamba nti man ala jariyataini nabbi yagamba nti omuntu yenna alera abawala bameka babiri n'abakuuma tunulya omubaka we yalera abaana be yalera Fatima radiyallahu anha amuleze amusuubiramu alina kyamunoonyamu mu maaso ga Allah leero gwe buwoleze ababo leero gwe buwoleze abaana bo buwoleze muwala wo bwafaanana alina kyamunoonyamu nabbi agambye nti omuntu yenna anaalera bawala be n'abakuuma n'abasomesa eddiini n'atuuka obubafumbiza nga bali ku bubumbwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yaba nga tebeegattangako na musajja yenna naye emirundi gy'okutte ne muwala wo ogimanyi bagamba mufumbiza omwana wange akyasoma omwana akyasoma naye nga bakamukwata n'abalenzi emirundi nga 8 asome nabbi yagambye nti gwe kuuma bawala wo balere atuuka omusajja amututte ng'amusanze akyalinga bwe Allah ku bubumba bwe yamubumbirako nabbi aleeta endagaano naawe mu hadisi eyo yagamba nti gwe ne bawala bo muli bamujjana olabye ejjana eri muwala wo naye abeera ku ssomero gy'asomera gye wamututte yazzeeyo ku ssomero nagamba nti maama batumye sente za livers party olowooza mu livers party mubaamuzi abaana mmwe musasula sente za tuwa olowooza ku tuwa baba bakolaki basi ziyingira 8 bava Jjinja naye wonna wonna emukono mujjamu nga batudde balenzi n'abawala beereze beesitudde gwe mulabamu obufu bw'ejjana ku bubumbwa bwe abeera ku ssomero ye kennyini nakkubira n'agamba nti maama munnange batugaye tulinayo welcoming party senior 1 batuyako ku party dress ne weewola n'omugweyayo olugoye olutamuswazo wayo omwana wange banagamba yatanyumye naye ng'olugoye lwoyogerako emikono giri bweru amabeere gali bweru ebisambi biri bweru livers party naye ng'endongo mwalaze leero bazadde bameka mu mmwe ababuuza gye mutwala abaana bammwe nti abange standard oŋŋambye essomero naye endongo mwinawoko ku ndongo wano n'owulirayo endongo n'otatwalayo muwalawo naye muwalawo boonooneka butandikira ku ssomero owulira omunoonyamujjana muwalawo ono omulabamu ejjana abaana mmwe basoma prep sibo baziyita prep basoma prep ewo ayingira ssaawa 5
omanya oyo kati ali mu senior 4 manyi ali mu senior 6 naye nga muwala walina abalenzi bakumba nabo nga bava mu prep olowooza wakati wekkuba wabaawo ki naye nga tayinza kusoma ya saruna tamanyi alifatiha weri mu Qur'an ddayo obuuze muwalawo nti Khadija Qur'an eyina ejjuzu mmeka nga naawe abuuza bw'oba okimanyi abange tuli omuzannyo oguli mu umma tuli abaana b'obusiraamu bamaama abaana bomwe bafaanana bannyinaffe tunuli abaana bammwe bwe bafaanana ogenda n'entegeera eri gye baatussaamu ffenna tuli indoctrinated abasiraamu obwongo baffe bwonna buli diverted okubujja ku sunna ne Qur'an ne bagamba nti omwana okula nga ina emyaka 18 sio bagamba abakala wanaagiraagiraawo myaka 18 naye abeera mu P7 abalamba bino mubiwulire ge mazima ge mwotayagala kuwulira omwana we abeera mu P7 n'asoma science basoma reproduction ne bakuba female organ ne bagiteekawo ne baneeniiga nekyekola ne okuba male organ ne bagiteekawo ne baneeniiga nekyekola oza muwala bw'amanyi ki okakasa muto nga bamusumulula akyali muto gwe gwalowooza nti muto dero umma bwetu bwefaanana omwana agenda okutuuka siniya manya P7 siniya 3 ng'omwana butwa tabu abange tufeeyo nnyo abazadde kundera tuddeyo tulere abaana ku Qur'ani ne sunna bw'ogenda okufuna mu zadde lyo ng'otuuse mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة قدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه atenzo Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu agatali mbukendeevu akyatuwadde ekyengera ky'obulamu yegamba nti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizu al-ghafur Allah ensonga y'okuba nti akyatuwadde ekyengera ky'obulamu yagamba nti ayagala alabe baani muffe abanaalongoosa abanaayongera ku mirimu gyabwe emyaka buli omu gy'alina wano agimanyi kyekigero kya Qur'an Allah kyakusuubira okuba nti osoma ffenna abasinga tumanyi omusajja gwe bayita Sudais Abdurrahman imaamu e Makka Allah yamuwa n'akwata Qur'an nga bwe batugamba nti ng'alina emyaka abamu bagamba 7 abalala nga bagamba alina emyaka 9 n'agenda mu mpaka za Qur'an ezasooka ng'alina emyaka 9 ez'ensi yonna
n'asoma Qur'an omwaka ogwo n'asinga mu nsi yonna ku myaka 9 nga bw'olowooza ku kigero kya Qur'an naawe ky'osoma. Abdurrahman n'amala n'addayo ng'aweza emyaka 10 n'addayo mu mpaka za Qur'an, era omwaka ogwo gwe yaddayo era n'addamu n'asinga mpaka za Qur'an za nsi yonna. Omuwulidde oyo abaweza emyaka 11 era n'addayo mu Qur'an Saudi mpaka za nsi yonna n'asoma Qur'an era n'asinga. N'addayo nga aweza emyaka 12 omwaka ogwe 12 era ye yasinga okusoma Qur'an mu nsi yonna. Ne bamugoba ogwe 13 bamugamba todda, kati zino empaka tokyali. Awangadde obuwangaazi bwe ng'asoma Qur'an. Ffe leero tuwangadde tukola ki? Okubira ddala ku myaka nga mito, myaka 9 oba myaka 7 nga Qur'an eri wano mu mitwe. Ffe leero tulinawo nnyimba, line-up za Man U, Liverpool, KCC n'ebirala. Kati Allah obuwangaazi buno bwakyatulekedde, ayagala tubeere mu baddu abalongoosa. Kyewuunyisa tuwuliriza Qur'an eyo ng'abasajja b'e Makka basaaza. N'owulira Saad al-Ghamid ng'asoma Qur'an n'akulukusa amaziga. N'owulira Sudaisi ng'asaaza n'akaaba. N'owulira Shuraim n'abalala ba Johani bonna abasoma Qur'an betumanyi. Salah Budayr. Salah kizibu nnyo okusoma Qur'an n'amalako kaŋŋambe empapula 2 eza Qur'an nga takaabye maziga. Naye olowooza abasajja abo bakwata Qur'an nga bato baali badde bakaabira ki? Okuviira ddala ku nsi gye bawangaalira nga teriyo bakazi bambala legging ne batambula ku streets nga ino gye tuwangaalira. Ensi gye bawangaaliramu abakyala abasinga bambala niqab bwe baba si bonna. Oza baali badde bakaabira ki? Bawangadde obulamu bwabwe nga kusoma Qur'an. Allah kyokka kye yabawa n'abasitula n'abateeka omanyi kye bayita Allah okukkiriza okusaaza ku Kaaba, ennyumba ye ey'ekitiibwa, n'akulonda n'obeera imaamu ku Kaaba. Teri kyabbeeyi kisinga ekyo. Ne bwe nfa nga kyenfunye mu buwangaazi bwange nga ndi mu kopi nga nnina ekkanzu emu, nnina enkutu emu ne nniigiina, ne Allah n'akukkiriza n'osaaza ku Kaaba, aba akwagadde olwagala olunene. Naye abaddu abo balaba ng'asoma bw'ati Qur'an, talyanga ku riba, tawulirizanga ku music, talyanga haramu, obwenzi bwo tabumanyi, awulira buwulire. Naye asoma Qur'an n'akaaba amaziga. Olwo ffe tufaanana tutya? Olinayo aya yonna gye basoma mu Qur'an n'ekkaabya? Abo baleke. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gwe yawa obulamu bwe, Aisha baamubuuza nti tubuulire ku mpisa za Nabbi. Aisha maama waffe n'agamba nti mazima ddala empisa za Nabbi zaali empisa ze nga al-Qur'an. Nga Qur'an kyeziyizza Nabbi takola. Nga Qur'an kyeragidde Nabbi ng'ateeka mu nkola. Leero osanga baafizu nga bayimbi. Leero osanga baafizu nga mu kwogerera firimu. Leero osanga baafizu nga amazina gokka ge bazina naye nga hamila al-Qur'an, yeetisse ebigambo bya Allah. Yeetisse ebigambo bya Allah. Obuwangaazi waffe buno Allah waatuwadde tubulongoose. Allah yagamba wala tahsabanna alladhina kafaru annama numri lahum khayru li anfusihim. Bwegamba aya seeka yagamba Allah nti balowooza abaddu abajeemera amateeka ga Allah
abayimbi, abanywi b'enjaga, abenzi, abashiriku, n'abalala abakola amaasi, abali bariba, abanywi b'omwenge. Nga bw'olaba Nabbi yagamba nti man maata mudmina al-khamr, omuntu yenna n'afa mu umma eno naye nga afudde alemedde ku mwenge, saqaahu Allahu yawman qiyama, Allah ku lunaku lw'enkomerero agenda mumunywesa olusirasira n'olusaayi oluve mu bwerere bw'abensi, kunywa mwenge. Allah kyagamba nti tebalowooza abaddu abajeemera Allah nti obbawo obuwangazi kyekirungi gye bali. Ne Allah yagamba nti innama numli lahum liyazdadu al-ithma, Allah ina abaddu bawangaaza bongere ku mazambi gaabwe abookye. Tewaba bagenda kugamba Allah abaddu ku qiyama nti rabbana ghalabat alayna shiqwatuna, Allah obwononefu bwatusukka. Fa'tarafu bidhanbihim, nga amazambi gaabwe bagamanye bulungi, nga buli omu akakasera ezambi nze nalikola. Kati bannaaye obuwangazi Allah butuwadde. Oyinza okutuya emyaka gyo ng'olabanga omuto, Allah alina baatutte nga tebawezezza myaka gy'olina. Tuli mu nnaku ezisembayo eza Ramadan. Ennaku zino za kanaayo kyani. Ennaku zino bali abatusinga ozitegeera ebyokwebaka baabiviirako ddala. Ennaku zino 10 abaagazi b'ejjana baasulanga bayimiridde nga banoonya ekiro kya Laylatul Qadr, ekiro eky'okugera. Allah kye yagamba nti khairu min alfi shahr, ekiro ekyo kisinga emyezi 1000. Emyezi 1000 gy'emyaka nga 83 n'emyezi egigwamu. Ng'obuzito bwakyo oba ekyo kifuula ekyenkizo mu buzito bwakyo kyekiro ekyo alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala kyekiro kye yassizaamu Qur'an okuva ku Baitul Izz, okuva ku Lawhil Mahfuz n'eteekebwa mu Baitul Izz, weyajjibwa Allah nga yali ayagadde ng'essibwa ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekiro kya Laylatul Qadr Nabbi yatugamba nti man qaama, omuntu yenna ayimirira mu kiro ekyo. Man qaama, omuntu yenna ayimirira. Hadithi ya Abu Huraira, hadithi muttafaqun alayhi, Bukhari na Muslim. Nabbi yagamba nti omuntu yenna ayimirira ekiro kya Laylatul Qadr, Allah n'akuwa n'osangibwa mu kiro ekyo ng'oyimiridde oli mu kusaala, naye ng'omuntu oyo ayimiridde asaala alina bino wammanga: imaanan, nga mukkiriza, nga si mushiriku, nga akkiriza Allah. Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza mulimu gwa muntu akola shiriki. Allah yagamba Nabbi nti la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Abaddu bangi banoonya ekyo kya Laylatul Qadr naye nga yushrikuuna billahi azza wa jalla, bagattako Allah. Balina ebibbo by'abalongo ng'obwana bwabwe baabusiba irizi. Irizi mugimanyi? Abalala bafuuwa emmindi, abalala bakola obushiriku obw'enjawulo. Ayina essaba ewaabwe mu kyalo, naye omusanga naye anoonya Laylatul Qadr. Allah tagenda muwa mpeera, agattako Allah. Kati Nabbi agambye nti omuntu yenna ayimirira ekiro Laylatul Qadr, ekiro ekyo ne kikusanga ng'oyimiridde, ne kikusanga nga oyimiridde ekiro ekyo, ebimu ku Allah byagenda okukuwa ekisookera ddala ng'oli mukkiriza wa ihtisaaban, ng'omuntu ono ayimiridde ekiro ekyo ayimirira bitarju thawaab Allah, anoonya mpeera mu maaso ga Allah. Nga bw'olaba Allah we yagamba nti amman huwa qaanitun aanaa al-layl saajidan wa qaa'ima yahdharu al-aakhirata wa yarju rahmata rabbi. Ekimuyimiriza ekiro yeeraliikirira akhira. Omusajja omu Imaamu Ali radiyallahu anhu yagamba nti man araada, omuntu yenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala amwewulire okuyimirira kwe tugenda okuyimirira ku lunaku lw'enkomerero,
abaddu tugenda kuyimirira mu bbaliro. Nabbi yagamba mu hadithi nti abaddu tutandika okutuuya n'okusinziira ku mazambi gaffe. Waliwo abagenda okutuuya nange entuuyo zibakoma mu bukongovule, endala zibakoma mu maviivi, endala zibakoma mu kiwato, abalala ng'entuuyo zibakoma eno mu mimiro. Nabbi nagamba nti waliwo abalala bagenda okutuuya ng'entuuyo zibakoma mu kamwa olw'amazambi amangi ge baali bayina. Yawma al-qiyama, Imamu Ali yagamba nti omuntu yenna bw'oba oyagala Allah akuwewulire oluyimirira lwe tugenda okuyimirira ku lunaku lw'enkomerero, yagamba nti omuntu oyo Allah yali mulabyeko ng'ayimiridde ekiro. Amakulu wettanire nnyo okuyimirako ekiro. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukwanguyiriza okuyimirira olunaku lwe tugenda okuyimirira yawma al-qiyama, lunaku lwa kuyimirira. Kati nabbi atugamba nti omuntu yenna Allah gwawa n'oyimirira ekiro kya Laylatul Qadr ng'oli mukkiriza, ate ng'ekikuyimiriza onoonya mpeera mu maaso ga Allah kusiima, Allah kyagenda okuwa, yagamba nti omuntu oyo ghufira lahu ma takaddama min dhanbihi, Allah agenda musonyiwa amazambi ge ge yakulembeza okukola. Nabbi yanoonya ekiro kino n'akiyimirira ate ayina zambi, kuba Allah yamugamba mu suratul Fath, yagamba nti yamusonyiwa ma takaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, agaakulembera mu mazambi ge n'aganaasembayo. Ng'onoonya ezambi nabbi lye yakola eryasooka n'erinaasembayo ne likubula. Tunulire ekintu ekifaanana bwe nabbi yagamba abamu ku bintu bye tukola ng'oyinza olabanga eritali zambi. Nabbi yagamba nti inni la usahifa nisa, nze sikwata bakyala ba haramu mu ngalo. Bameka mufa batakakwatangako bakyala oba bawala ba haramu oba bavubuka mu ngalo. Nga nabbi yagamba nti okukwata omuntu ali haramu gy'oli, okukwata omusajja mu ngalo oba omusajja okukwata mu ngalo, kisingako bakube waneeno omusumaali inchi 6 mu kawompo, kyekiri kale kale. Eryo zambi. Okukwata omuntu ali haramu gy'oli tokkirizibwa oba takkirizibwa okukwata mu ngalo. Nabbi yagamba nti inni mazima ddala nze mu nkola zange mu sunna zange inni la usahifa nisa, sikwata bakyala mu ngalo. Amazambi gokka ge tukoze n'amaaso, haramu yekka gwe tutunuddeko, music, ennyimba n'abayimbi abalimu abayaaye aboononefu nga bwe bafaanana. Naye omusiraamu n'omusanga atudde bw'atikulu bw'anyenya n'omutwe, ogenda okulaba anyenya obugere, ogenda atandika olw'amagini nno gamulinnye, ogenda asituka atandika okubonyaabonya amagumba n'atandika okubuukabuuka mu bbanga. Music. Naye nga waliwo olunaku olugenda okujja mu maaso awo, olunaku lwennyini nabbi lwatugamba oba Allah lwayogerako mu Qur'an. Waliwo olunaku Allah lwe yagamba nti al-yawma nakhtimu ala afwahihim, Allah agenda kukwata emimwa gino agisibe syu, ebiyungo byaffe bitandika otuwaako obujulizi, nga amatu gagamba nti Allah natunula, amaaso gagamba nti Allah nze nalaba haramu, natunula, nalaba ennyimba, nalaba firimu z'obwononefu, nalaba abambadde obubi, nendaba nga sitemya, ng'amaaso go gakuwako obujulizi. Olunaku olwo emikono gyaffe gigenda tuwaako obujulizi egyakwata ku haramu, amagulu gaffe gagenda tuwaako obujulizi agaatamya mu haramu. Mu suratul Fussirat omuddu agenda gamba ebiyungo bye, waqaalu lijunuudihi lima shahidtum alayna, mikono gyange lwaki ompaako obujulizi? Amatu gagamba nze Allah nawuliriza music yalima, nawulirizanga olugambo n'okugeya n'okutemerera. Ennyindo yawunyiriza haramu, emikono n'amagulu byonna bigamba nze Allah yalimba oyo. Ng'emwanjo tekisobola kugenda naye ng'olaba omukono gwo gwogera, ngamba Allah nze nakwata engatto z'oku muzikiti nze nazibba, nze nabba amplifier muzikiti. Ng'ebiyungo byaffe bigenda byogera kye byakola. Tolaba abasiraamu ku yawmul Eid abakwata ekkubo
ne bagenda gye bagenze naye nga bagenze mu haram. Kiyama bwete bwegenda okufaanana. Oluvannyuma omuntu ono Allah yagamba omuddu agenda agamba ebiyungo bye nti lima shahidtum alaina, lwaki ompaako obujulizi? Ebiyungo bye byennyini bigenda kumuddamu bigambe nti anfaqana Allahu alladhi anfaqa kulla shay'in, anjatuzza Allah oyo ayatuza buli kimu, ayogeza emikono, ayogeza emigulu, ayogeza amatuugo, ayogeza amaaso go. Omuddu agenda kusiriikirira nga talina kyakkola, amala asabe Allah mugambe nti rabbana arina alladhaina adallana min aljinni wal ins, Allah nkusaba tulage abaatubuza mu majinni mu bantu ne majinni, naj'alahuma tahta aqdamina, tubakwate tubateeke wansi w'ebigere byaffe nga bonna bali mu jahannama. Kati nabbi kyatugamba nti man qaama laylatal qadr, omuddu yenna yeeyamba n'ayimirira ekiro kya laylatul qadr, omuntu oyo Allah imu byagenda omuwa akusonyiwa amazambi go, ma taqaddama min dambihi, amazambi go agaakulembera. Leero teriyo atalina mazambi, seeka n'atali, imaamu n'atali, omugagga n'atali. Nabbi yagamba nti kullu bani adam khata, buli mwana adamu yenna musobya. Naye yagamba omusobya asinga okuba omulungi yeenenyereza Allah. Okumu ku kwenenya kwe tuyinza okwenenyereza Allah n'atusonyiwa abaddu okufuba ennyo tuyimirire ennaku zineene 10 ezisigaddeyo. Mufti wa Saudi rahimahullah Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a yagamba nti man qaama, omuntu yenna ayimirira ennaku 10 mu nnaku ezisembayo mu Ramadan aba ayimiridde ekiro kya Laylatul Qadr. Kuba bw'oyimirira ennaku zineene 10 tekiyinza kukusubwa. Nabbi yagamba nti ennaku ezo ziri mu nnaku, ekiro kya Laylatul Qadr kiri mu nnaku 10 ezisembayo eza Ramadan, naddala ennaku eza witiri, ekiro ekya 21, 23, 25, 27, 29. Mu nnaku ezo muba mukinoonyeza. Naye bali abaatusinga okwagala ejjana bo baayimiye ennaku zonna okuviira ddala ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omubaka go bwe babeera nga baasuubiza baswahaba jjana nga balamu, olwate omubaka. Naye omubaka yatuuka n'okuva mu nju ye n'agenda mu masjid anoonya kideki, naye awulira akyagala, naye ng'ali 100% ali guaranteed nti ejjana Muhammad wagimala dda. Allah yagiwa Abubakar nga mulamu, naye Abubakar yanoonyanga ekiro kya Laylatul Qadr kimusuza teyeebase, ali mu itikaf. Umar nabbi yava ku Israa wal Mi'raj nga Allah amulaze ejjana, yajja mu masjid n'amenya amannya g'abaddu ejjana ze yalabye, eyange neyo teyajoogerako. Naye yagamba nti yalabye ejjana ya Abubakar, Umaru nalabye ejjanayo, Uthmani nalabye ejjanayo, Ali nalabye ejjanayo, Abdurrahman ibn Auf, Talha, n'amenya abasajja 10 ng'ejjana baamujjana, nga Allah yabawadde ejjana cash. Olonze naawe batannasuubiza yadde akabalaza kejjana, wabula Allah atuweera kutwokya nze naawe, era atulinze olukwata lw'anaatukwata nze naawe. Bali abasajja Allah bwe yawejjana nga balamu baakola olukola oba olukola era lwe bakolera ejjana ng'oyinza okugamba nti bagibasuubizangako. Abubakar musuubiza ejjana n'asigala nga anoonya ekiro kya Laylatul Qadr, yali badde anoonya kyaki? Nga Abubakar kijja mu hadithi ezisukka mu 3 ng'afuna amawulire g'okusanyusibwa n'ejjana nga mulamu. Tuli omusajja anoonya ekiro kya Laylatul Qadr, omusajja Uthman radiyallahu anhu. Nabbi gwe yagamba nti siyinza butakwatibwa nsonyi omusajja malayika za Allah zonna gwe zikwatibwa ensonyi ddi oba atya. Hadith
mpanvu kyafaayo dumu Abubakar radiyallahu anhu agenda okukyalira omubaka yamusanga atudde alannamye baga nti ng'enkutu yeesese tuseeke evviivi we litandikira ng'atudde ali mu kunyumya n'atandika okunywa n'Abubakar baga nti Abubakar wayingira n'atuula ku ddyo wayitawo akabanga katono Umar radiyallahu anhu naye najja n'akonkona nabbi nawaga nti nsanyusa okukolawo Umar uyingira nabbi n'asigala ng'atudde nga we yabadde nga tuyimiriddeko awo katono abasajja bano olwagala lwe baayagala nabbi ng'abeera ewuwe n'alowooza ku mbaka ng'awulira tayinza kumala ddakiika tayinza kumala ssaawa nga talabye ku nabbi nga beetayirira okukyalira nabbi buli kadde ogenda okulya bakonkonyi buli kadde bakyala bannabbi bagaa nti twalinga ogenda okulyanga Umar ogenda okulyanga Uthmani wuyo ogenda okulyanga Ali nga basahaba beetayirira enju ya nabbi bagenda kusoma ddiini nga beetayirira nabbi balina kye bamulabamu Allah yaleeta ekifaananyi ekisinga okubeera ekirungi eri umma nga beetayirira nabbi buli kaseera ffe leero sunna za nabbi ze zituswaza sunna okakasa twalikyalidde nga nabbi bwe baba nga sunna ze zokka zituswaza twalibadde nga bali abasajja naye Umaru bwajja n'ayingira nabbi n'amugamba nti yingira baga nti Umaru Aisha agamba nti Umaru n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa kkono Abubakar yatudde ku ddyo baba bakyali awo akaseera katono Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bagenda okuwulira nga akonkona abuuza ani ali ku luggi n'amugamba nti nze Uthman ibn Affan nabbi n'amugamba nti marhaba Uthman nsanyusa okukulaba naye teyamugamba nti yingira atunyumiza n'agamba Aisha agamba nti nabbi agenda omulanga atereeza enkutu ye n'agitereeza bulungi n'abikka amagulu najja enkutu ye endala n'ajalirira mu maaso ge wano mu maaso ng'emutunuddemu kyava agamba Uthman nti Uthman yingira Uthman n'ayingira n'amutuuza mu maaso ng'amutunuulidde Umaru tekyamuyisa bulungi kyava abuuza omubaka tiwanga omubaka wa Allah obwedde otudde nga bw'otudde nga tunyumya nze naawe n'Abubakari wuno nga waali lwaki Uthman ono ibn Affan radiyallahu anhu lwaki bwazze wooli weeterezezza bulungi enkutu zo n'ozitereeza n'ojjayo n'enkutu yo n'ogimwalirira okwo atuuleko lwaki nabbi n'agamba Umar n'Abubakari Aisha ng'awulira n'agamba nti nnyinza ntya obutakwatibwa nsonyi omusajja malayika za Allah zonna gwe zikwatibwa ensonyi omutegedde oyo nnyinza ntya obutakwatibwa nsonyi omusajja malayika za Allah Jibrilu Israfil Mikail bonna bamenye bajjeno mu bamalayika nabbi yagamba nti nnyinza ntya obutakwatibwa nsonyi omusajja malayika za Allah zonna gwe zikwatibwa ensonyi Allah yagamba tanazzalu almalaikatu warruhu fiha ekiro kya Lailatul Qadr malayika zonna zikka mu bungi olw'obwebbeeyi bw'ekiro kino n'agamba nti warruhu fiha bagamba ba ahlu tafasir abavunzi ba Qur'an ti warruhu fiha eno ruhu gye boogerako mu aya eno ye Jibril alayhi salatu wassalam jenno akulembera malayika zonna imaamu ajjirako mu kiro ekyo ekya Lailatul Qadr nabbi kyatugambye nti man qaamaha omuntu yenna akiyimirira ekiro ekyo imaanan nga mukkiriza akiyimiridde kusiimisa Allah anoonya mpeera ghufira lahu ma takaddama min dhanbi malayika zino ziboogerako tukwate obwebbeeyi bwazo n'obungi bwazo tubuteeke ku kyafayo kiri kye tulaye ku Uthman yali badde ayimirira anoonya ki Lailatul Qadr nga ne malayika zennyini ezikka zimukwatibwa ensonyi naye anoonya kiro kya Lailatul Qadr eyasanyusibwa n'ejjana omusajja eyattibwa nga shahidi yattibwa alangibwa ddiini ya Allah yatemulwa butemulwa yattibwa dhulman naye ng'ekimulanga bye baali bamulanga kuba mwenkanya yattibwa mukulembeze Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bagenda okumutta ekiro bamusanga asoma Qur'an riwayati nyingi oba obujulizi bungi oba enjogera nyingi mu bitabo bye byafaayo nga bigamba nti Uthman ibn Affan yasomanga Qur'an buli kiro n'agimalako eyo Qur'an yakka
Allah gyagamba nti inna anzalnahu fi lailatil qadr mazmaddala Qur'ani yonnagissa mu kiro ekyo ekyokugera Uthmani yagisomanga buli kiro n'agimalako fetufaanana tutya lailatul qadr abaddu twebaka naye tuzuuka ne tulaba emipiira simanya Champions League simanya FA simanya ani kesisi oba ani liigi oba awo tuzuukuka kati nabbi kyatugamba nti omuntu yenna Allah gwanaawa ekiro kino ne kikusanga ng'oyimiridde ebimu ku Allah byagenda okuwa yagamba nti akusonyiwa amazambi ge tulina mangi Allah yagamba nti faman ya'mal mithqala dharratin khayra yarahu waman ya'mal mithqala dharratin sharra yarahu omuddu yenna anajja mu maaso ga Allah ng'alina omulimu obulungi bwago ne gunaaba gwenkananga empeke y'akalo wala yuzlamuuna fatila wala yuzlamuuna shay'an Allah yagamba omuddu yenna anajja ng'alina omulimu ng'obulungi bwago obunene bwago mu bulungi bwago nga gulinganga bw'olaba akaloolo oba empeke y'akalo bano abakemistry balina kye bayita atom bagamba ye smallest particle kanyiikuuli ng'omulimu omulungi gw'okoze gwenkana bwe gutyo Allah yagamba nti yarahu yawma alqiyama omuntu ono omulimu gwo ogenda gulaba ku lunaku lw'enkomerero n'aleta aya endala eri wansi weeyo n'agamba nti ate waman ya'mal mithqala dharratin sharra yarahu omuntu ne bw'onajja nga wakola ezzambi ng'ezzambi eryo lyenkanankana ng'empeke y'akalo nga wafa teweenenyezza ku zambi eryo obanga Allah tali kusonyiye omuddu ono ogenda ddisangayo mu maaso ga Allah teweewunya aya Allah yagamba omuddu bagenda tuwa ebitabo byaffe yawma alqiyama atugambe nti iqra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba Allah akugambye nti soma ekitabo kyo nga kirimu emirimu gyemirungi n'emirimu gyemibi kirimu okuwemula kirimu okulimba kirimu okugeya kirimu obwenzi kirimu okutemerera kirimu okulya riba kirimu music wo kirimu haramu g'otunuddeko kirimu haramu gw'owuliriza kirimu haramu yenna n'emirimu gyemirungi gwe gyoyinza okulowoozaako omuddu agenda kusoma ekitabo kya yawma alqiyama yeebuuze nti maali hatha alkitab la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha abange ekitabo kikino ekitalesseeyo yadde ezambi lye nakola wadde akazambi akatono wadde ezambi eddene okuggyako byonna ahsaha byonna nga biri recorded byonna nga biwandiikiddwa byebitabo byaffe bigenda okufaanana ku kiyama emu ku mbeera egenda otuwewulira obuzibu obuli mu bitabo byaffe by'emirimu emirungi n'emirimu emibi abange tunoonye ekiro kya lailatul qadr tukendeeze ku tulo seeka wange tukendeeze ku tulo sheekh tukendeeze ku tulo twerekereze ekiro ekyo kyakunoonya bunoonya abaddu abamu balina entegeera nti ekiro ekyo kibirawo ku lunaku lwa 27 entegeera eyo nnafu ate enfu ate erimu okulimbisa omubaka omuddu anywezaawo n'otugamba nti lailatul qadr ya kiro kya 27 oba olimbisizza omubaka oba omulaga nti gw'osinga okutegeera ye kennyini Allah gwe yalaga ekiro ekyo n'obukulu bwakyo n'obusito bwakyo yagamba nti tamanyi lunaku lwennyini yeerabizibwa olunaku lwennyini lwe kiriyo naye yagamba nti mukinoonyeze mu nnaku 10 ezisembayo eza Ramadan naye nga gw'otugamba nti kyabirimu era osanga emizikiti mingi tebakubiriza abantu kuzuuka muzina ennaku simanya 21 23 oba ennaku baga nti kasitoozuuka ekiro kya 27 lailatul qadr oba ogimaze yattabi'una illa dhann bagoberera ndowooza yaabwe nteebereza yaabwe nabwongo bwabwe bwe butwe butegeera abange lailatul qadr yatusinga tulago okumanya obusiso bwayo nabbi yagamba nti mwe muginoonyeze mu nnaku 10 ezisembayo naddala ennaku eza witiri naye si omuntu yenna ayagala ekiro ekyo zuukuka ennaku 10 ezisigaddeyo werekereza obuliri bwo bw'oba olabanga okusula eri ku kiri eky'amaanyi kinaakugayaza kale sula wonna woolabanga embeera kale wanaakunyiga n'okola ki n'ozuuka ebbanga lye twebakidde lingi emyaka gye tulina buli omu agimanyi abalina emyaka 2 abalina 15 abalina 3
okwerekerezayo ennaku 10 n'oziyimirira zonna nga mufti bw'atugambye Abdullah Aziz bin Baz yagamba mu fatawa nti omuntu yenna ayimirira ennaku 10 tayinza butafuna kiro kya Lailatul Qadr. Nawe kityo ennaku zigenda zisenvula, ennaku zitambudde, twongeremu amaanyi mu kuyimirira ekiro, twongeremu amaanyi mu tarawih, twongeremu amaanyi mu ibada ez'enjawulo mu nnaku zinene 10. Hadisi endala ndowooza kwe tujja okutandikira, Aisha yatugamba nti ate nabbi we yatuukanga mu nnaku zinene 10 amaanyi ge yateeka mu nnaku 10 nga tegalabikangako oba nga gasingira ddala ge yateeka mu nnaku ziri 2. Naye omanyi kye bayita olunaku lwa nabbi lumu, ibada nabbi ze yakoleranga mu lunaku lumu ng'ava ewaka ng'asomye ddu'a, ate awo ntandikidde kumpimpi. Ekiro yayimiriranga mukyala we, omu ku bakyala ba nabbi Muhammad sallama, agamba nti omubaka yayimiriranga ekiro bw'aba si Safiya bwe baseerabidde radiyallahu anha. Omukyala oyo agamba nti nabbi yayimiriranga ekiro ku Hafsa ne Safiya, kwaba abakyala ababiri kuliko omu. Yagamba nti nabbi yayimiriranga ekiro ng'ayimirira ekiro qiyamul layl, naye nga abanga afuna akadde bw'atyo okudda mu buliri nga muwulira waati ayingira mu buliri, aba yakayingira mu bwati katono nnyo ne banzina subuhi. Obwedda ayimiridde. Ate ffe Allah gwe yasonyiwa yamugamba nti Muhammad nkusonyiye. Ffe leero Allah olowooza atwolera tukola ki? Atolaba ku alushe naga kendikwata muddu gwe kendikwata, naye ng'atolaba twebagadde amazambi, tuwummuza lino tubaka lino, tuwummuza lino tubaka lino. Naye kityo wakisa Allah atuwadde chance twerekereze ennaku zinene 10. Omuntu yenna ayagala okuzuukako ekiro, bino byensembyayo. Omuntu ayagala okuzuukako ekiro amanyi batugamba longoosa enkolaganayo ne Allah emisana. Wenyigire emirimu emirungi, okusoma Qur'an, okusoma adhikar, ne ibada endala ennungi z'osobola okwenyigiramu emisana. Omayomu yagamba nti buli wolongoosa enkolaganayo ne Allah emisana akuyambako ekiro, okuzuukuzaako ekiro, okuwa amaanyi agayimirira ekiro. Qiyamul layl oba okuyimirira ekiro Allah akulonda bulonzi, akuwa buwi. Omusajja omu yajja n'abuuza Ali oba Ibn Abbas, n'amugamba nti ngenda neetegeka amazzi gange agawudo, ne neetegeka nyimireko ekiro, nsabe ku Allah ndi mwetaavu, naye ngenda okwekanga nga obudde bunkeddeko nga n'amazzi gange nagategese ddaawo. Namugamba naye olowooza ki? Namugamba nti mazambi. Sooka ove ku mazambi g'okola emisana, Allah ajja kukuyambako mu kuyimirira ekiro. Naye twegendereze obuwangazi bwaffe wano ekiro, emisana rather, Allah ajja tuyambako mu kuzuuka ekiro. Ensonga ey'okubiri, omuntu yenna ayagala okuyimirako ekiro, okulya kw'oba olya kubeere kwa kigero. Seeka okulya kwe tuba tulya wano mu futaali, omusira omusanga akuba oluseniya lw'omuceere bw'ogwo, jaga ya juice eyo yiye, fruits tokwatako, era byonna ebyetoolodde awo. Agenda okutuuka mu tarawih ng'asumagira, kyewuunyisa bw'ava mu tarawih n'addayo n'akuba essowaani endala nga 2 ezazirya tanneebaka. Kikopo ky'obuugi, flask, obuugi bwa taata temubukwatako. Baana mmwe obuugi bwa haji ne mukwata ku buugi bwa haji mu ne weeta chapati ze nazo ziri awo, kasooli ali awo, bamwokyereza ne gonja, ebyo agenda okulya ng'agenda kweba. Kati agenda okwebaka ng'omubiri gwonna gwakooye dda, agenda okuzuukuka nga ne ku ddaaku alinayo bakuli ye waliwo ebijanjaalo, alina okuwuuta obuugi oba caayi, alina okulya chapati kuliko obuga. Ng'endya yokka gy'olyamu teyinza kukusobozesa, omubiri gwonna ogenda okwebaka nga munafu muzibu. Ne butyo omuntu yenna ayagala okuyimirako ekiro mu nnaku zino 10, endyayo gigere. Lya endya ensiraamu. Obusiraamu mu kulya kwaffe tetulya kukkuta otidde. Okulya kwaffe mu busiraamu ekigendera mu kulya tulya kufuna maanyi gasinza Allah. Al-ayatu fiha dalil. Aya Allah yagamba nga yogera ku Isa, namugamba nti ya ayyuha rasul kulu min tayyibat wa'mal saliha. Owange omubaka wange ndya mu birungi bye nkugabiridde. Namugamba nti okole emirimu emirungi. Amanyi batujjira waawo wa'mal saliha. Kikulaga nti mu kulya muno
omukkiriza yenna mu ndyaye olina kulya kufuna maanyi gasinzani. Leero ffe tulya ate kunafuwa. Endya gye tulyamu nga tulinga abali oba musaabaka, omuddu ng'alya emmere y'abantu bana ate n'akulaga nti tawuliddeemu. Endya efaanana bwetyo nga tekyalimu baraka. Nawe kityo omuntu ayagala okuzuukako ekiro, lya katono, lyako ekigero ky'oba osobodde, lyako kitono. Ekyokusatu, omuntu ayagala okuzuukako ekiro, kyekyalibadde infact kikulembera okuba n'enniya ekola ki? Ezuuka ekiro. Hadithi emu makulu ga Nabbi yagamba nti omuntu yenna aba n'enniya ezuukako ekiro, Allah n'amugerera n'amwebasa okuyimirako ekiro ne kumuyitako, omuntu oyo afaanana bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala amuwandiikako ng'eyayimiridde ki? Ffe n'enniya ezuukuka yennyini tetugiina. Omusiraamu agenda okwebaka ng'akakasa munzuukusa ku ddaaku, era atega alamu ye gy'alaba emuzuukusa ng'akakasa alamu eno ddaaku ya ssaawa mme, n'atega ddaaku nga manyi kati ebulayo ddaaku mu ssaawa nga ddakiika nga 2 nga ze ddakiika, n'enniya yennyini ezuukuka tagiina. Omuntu afaanana bw'atyo. Allah yagamba nti innamal a'maal binniyat, buli mulimu gwonna nakumalira, wa innama kulli mri'i ma nawa, kyomalirako Allah kyakuwa. Bw'ona amalira okuyimirira ennaku zino 10, era Allah agenda kukuwafaka, ajja kukukwatirako obeere ng'ozuuka ennaku zino 10 ezisigaddeyo, onoonyezemu ekiro kya Lailatul Qadr. Ekirala, omuntu ayagala okuzuukako ekiro, kyenyinza okukulaamira, tugezeeko okwebaka mu nneebaka eya sunna. Ezimu ku sunna z'omubaka weringa agenda okwebaka oluvannyuma ate azuukeko ekiro, oba ezimu ku sunna ze ng'agenda okwebaka omubaka yeebaka nga ayina wudhu. Lwaki oluusi tetuzuuka kiro? Omusiraamu tafuna nakadde kasoma ddu'a ng'agenda kwebaka, yeebasa anyumya, tubakira ku WhatsApp, oli yeebaka akyatinga, ogenda okwala tuwo tumututte, naye ng'eri gwanyumya naye akagundi kamulaga wali eri typing naye nga yasumagidde dda n'okufuluuta tasomye ddu'a,